naye mwegendereze nnyo abantu be South Africa, abantu be Bungereza n'abantu mu America. Nange kennyini mbeerako security alert banaize bampa ne nzuulira ne neebeereramu naye Katonda yasinga okukuuma. Njala asooka bazanyira eddoboozi ly'omwami ono nga yakategeera nti bamuwadde obutwa era message gye yasembeyo okuwa banne mutegere bulungi nti ensi si nnyangu okujjako gwagibeeramu gwatagitegeera. Buno bubaka bw'omugenzi obwasembyeyo muganda waffe David oba Davis KABUYE Gwebawadde South Africa nga ekitongole ekya External Security Organization ekya ISO nga kitamba agent baakyo abali mu South Africa bakoze ebona bubaka wadde busembyeyo bantu bweyogedde. Comrades, honorable members mujebale muli mutya abaami n'abakyala. Baganda bange njagala okubategeeza ngenda kuba nga siriwo okumala akabanga naye nga si kwagala kwange nafunyemu obuzibuzibu era nga ndi admitted ekabulima ndi mulwadde ninamu obuzibu bw'ensigo ne blada okuva ku bintu byennali ebitaali birungi ebyancankalanya system. So njagala okubategeeza wesiri ndowooza mukyala Nakalembe nga vice waffe ne former chairman mukulu Musoke ne Jajja Ibu ne secretary banaaba baddukanya emirimu gy'ekibiina baagaliza mwenna emirembe n'amaanyi mu byonna bye tukola mubeere bulungi baganda bange. Obubaka bwa muganda waffe KABUYE Davis bwe yasembyeyo okuwa abakulembeze banne mu ggwanga lya South Africa ng'amaze okitegeera nti alina we yali emmere n'emmere eno baali bagitaddemu obutwa era ndowooza muwulidde ebimu ku bitundu bye ebyafa mwalimu ensigo ne gallbladder nefa n'ebirala naye nga yali akitegeredde tomumaze omuwa obutwa. So baganda baye mwenna abali Bungereza mwegendereze nnyo. Omunyalwanda mbega gwe basindika Bungereza muyitirivu. Baganda banga bali mu America okusingira ddala mu bitundu ebimanyiddwa nga mu kitundu ekimanyiddwa nga Boston n'ebitundu ebirala by'ama America mwegendereze nnyo. Sinabagamba si buli muntu ayogera Oluganda, si buli muntu agamba nti Munnayuganda abeera Munnayuganda, nedda. Bano abasajja bazze ebbanga batendeka abantu baabwe engeri y'okweyisaamu n'okwogeramu n'okuba nti bali baasociatinga n'abantu okuba nti basobola obbamalawo mpola mpola. Mu America tebasobola kukuba ssasi, naye akatwa kyangu nnyo. Ate mu community yaffe omuntu bw'afa tuba twetaaga nnyo okuggyako omulambo ekitali ku bazungu, kuba omuzungu bw'afa amala kukebera ki ekimuse, yafudde ki, lwaki yafudde. Ffe twetaaga nnyo okujja omulambo mangu. So baganda nga bali mu America, baganda bali South Africa ne mu nsi endala mwegendereze nnyo. Esso eri ku mutindo gwa waggulu nnyo ennaku zino mu kutambuza obutwa. Wano nno we tugambira nti buli muntu yena ali mu diaspora ng'okimanyi nti wagenda kukola era nga oyagala enkyukakyuka, oyagala ensi yo. Nze nkugamba bw'oba ng'ogenda ku mukolo gwonna ekirungi tambula n'ekyokulya kyo. Ekyokubiri tomala galagirira buli nkwezenge adresi yo. Tambula n'ekyokunywa kyo, tambula n'ekyokulya kyo, tomala galagirira buli nkwezenge adresi yo. Emmotoka yo obanga ogipakinze wantu sooka ogikebereko ebyo mbikola bulungi nnyo. Ebintu byonna byetegereze nga mbikola kubanga amasajja batemu nnyo. Olaba tutira wakane mu diaspora babalumbi ekitegeeza nti bali ku pressure. Ate nga pressure si yeno yokka kubanga bakyafuna pressure nyingi nnyo. So muganda nga ali mu diaspora nze nabagamba omutima ogwange nagutunda sikyatya kyonna ekijja struggle esigala egenda mu maaso kakiddemu olwaliro. Amannya nze Lumbuye Fred ekekemiko ali. Eno message njagala mugisere mu gitambuza ensi yonna nti Katonda ne waba asazeewo okuba Katonda yasalawo si Museveni. Nti Katonda anzijewo ku nsi struggle esigala egenda mu maaso. Abasonga basigale nga basonga nze omulimu gwe guba gwedde. Yensonga lwaki mbagamba nti tetuva ku mulamwa eyawukana ku mugendo yefuuka kaasa. Nze ne mba nvuddewo sitago egenda maaso. Ekyo kyo kibagambye era kyovula nti nkuŋŋaanya abantu bangi nnyo bajje bafune platform basobole okwogera ensonga zino. Si buli muntu nti asobola okwogera ensonga zino. Zeetaaga omuntu omugumu alina obulumi ku mutima nga walumirirwa ddala ensi yo nga si byakwagala nsimbi mujje mwogera ensonga zino. Nze ne mba Katonda asazeewo nti anzijeewo. Struggle esigala egenda maaso, asigala talaama. Mukitegeera bulungi nnyo. Kati mukulu Davis KABUYE Mukama yamujjuludde abantu be South Africa tugende nga tugenda maaso n'abalala mpaka tunagusa ekintu kino. Okwetirira ye mulaba asooka. Mukitegeera bulungi okwetirira ye mulaba asooka. Nze Katonda aba asazeewo nga nzijuludde
kyesisubira nti leero oba enkya struggle esigala egenda maaso mukamu eddakiika 2 ate nze n'okukaba seetaga mu nkaabire kubanga bwe nali nzaalibwa nakaaba bazadde bange baasanyuka obulamu mbulabyeko mbumanyi njagala tufune kali kyempya nti omuntu oba nga afudde ng'alina kyakozewo ku nsi yeetaaga kuba ng'asanyukirwa busanyukirwa agende mukama mu receiving bulungi kubanga amaziga gano ebiseera bisinga tukabira abantu wadde tubada mu bulumi ate gayinza okuba agenda ekintu kyekikola nga tukikola kititumanyi so mbategeeza nti omuntu oba nga atugenzeeko tugende mu maaso twage egenda mu maaso tuliwandiika mu bitabo ntono yakola omulimu gundi yali ku lwagundi yali ku lwensi ekyo nekigenda mu maaso so ekyo tekibatiisatiisa kyo kibagambye bulungi nnyo ensi yo nga bwetambula bwetu ejjo yotambula tetugenda kumalako na bintu bino nga tugamba gundi afudde tukabe nnyo no afa yafa nga tugenda mu maaso mukitegedde bulungi nnyo so